Oyina maka n'abaana taata wali okulamula kati obala ndi w'amagye nkola bupoota bwe mirembe gibula. Patrick Njenga ow'emyaka 48 ng'ono agamba nti yaliko omusirikale wa UPDF yakwatiddwa abakulembeze b'e Masajja Kibira B bw'abadde agezaako okuwangula amadinisa mu bizimbe by'abantu. Ono yakwatiddwa ku ssaawa 9 ez'ekiro ng'aliko ennyumba gy'awangulamu amadinisa nga kigambibwa nti guno gubadde mulundi gwakubiri ng'abba amadinisa mu nju eno era ng'abantu bavumiridde ekikolwa kino. Omuntu okwatira ku kintu ekitali kikyo n'okitwala kiro misana oli ng'abonyebonye nakyo ddala kiba tekikola makulu. Tumazeeko ababbi bannaye mwongere mumaanyi ababbi kubanga basuba batanga. Njenga akkiriza ekyokubba amadirisa wabula ne yeegaana ebibadde bigambibwa nti ye yabba n'ag'amayumba agaliraanyeewo. ani Njenga Patrick. kati kituufu wabadde omenya nnyo eddirisa wabadde olitwala eddirisa wabadde olitwala Ndisa nabadde nitwala nabadde ntitwala kulitonda taata anti bedi. Njenga azzeeyo n'alaga abantu engeri gy'awangulamu amadinisa mu mayumba era ng'eno gy'abategeereza nti kino akikola kufuna nsimbi ez'okulabirira abantu be. lwaki kiki ekyakuwaliriza okukolera Bwavu. wabba eryasooka ate ejjo waliteeka Eryasooka singa nalibba mu kibantuusizaako nabandabe nayogedde dda. Mu kiseera kye kimu ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ekya National Forest Authority nga kiyambibwako poliisi y'e Mukono mu kiro ekikeesezza olwaleero kikutte abasajja 11 abeeyita abaazirwanako nga bavunaanibwa kutema miti mu kibira ekisangibwa e Sseetaggwafu. Nannyini kibira kino Keren Byuma agamba nti abasajja bano basooka kutema miti ku ttaka lya yiika 6 mu kiro ekyakeesa Good Friday wabula ne badduka nga kino kyamuwaliriza okutemya ku b'obuyinza ababadde babalimisa okutuusa leero poliisi weetayizzaako 11 ne bakwata abalala ne badduka nga Henry Mugumya anoonyereza ku buzzi bw'emisango e Mukono bw'annyonnyola. Abantu bano babaguze kujja kukola ki kusaawa emiti and to discourage them so that they can come and take over the land. Paul Lunakwita omukungu mu kitongole kya NFA asabye gavumenti eyongere ku bukuumi eri bannannyini bibira kubanga omuze gw'okubisaanyaawo gususse. Tutuusa okusaba kwaffe eri gavumenti n'ebikwatako nti abantu bano batufiiriza nnyo kuba tuteekamu ssente nnyingi nnyo okulaba nga tulaizinga emiti gino okutuuka kwe tulugyagalira okugitema era nga tetukuuma n'environment ey'ekitundu naye kitukola bubi nnyo 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 wetutuukanga ekintu kino kyapeninga ng'ate tetuduukiriddwa era tusaba gavumenti ekintu kino kiteekemu amaanyi abantu bano babanoonye abantu bano babakomye tumanye na lwaki bajja bavaawa kubanga beerimbika mu bintu bibatali. Ronald Kakoza ne Adrian Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.